People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Uganda kunga. Kunga Bukoma Simbi kunga. Kunga Bukoma Simbi South kunga. Kunga Bukoma Simbi North kunga. Kunga Butenga kunga. Kunga Chibinge kunga. Kunga Butenga Tani Kaso kunga. Kunga Chakamunya kunga. Kunga Chigangazi kunga. Kunga Chigangazi Town Council kunga. Kunga Kagorogoro Town Council kunga. Kunga Bukango kunga. Kunga Bigasa kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kyagulanyi is our president. Bannaye ba members ffenna nga tukunganye wano era ekitukunganyiza mukitegedde zensonga zino ezigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ate mu Bukomansimbi. Ba members ffe nga abakunga Bukomansimbi tukwatiddwako nnyo olw'ebintu ebigenze mu maaso. Ebintu bino bivudde ku ki? Ye mubaka waffe akiikirira Bukomansimbi district omubaka omukyala. Omubaka waffe ono nga ye Veronica Nannyondo. Omubaka tatukoze bulungi n'akamu okuvoola bakama baffe waggulu. Ekisooka omubaka ono alina ekintu kye kye yakola nga yakyekoledde. Mwenna kye mwamanya era kye mwawuliriza ate kye mwawulira. Omubaka ali ku level eyo ng'akiikirira omuntu atasobola kusoma ye tulowooza nti mukenkufu. Bwe yavaayo n'agamba lwe waaliwo ensonga ey'okugyamu obwesige ba commissioners abaali balina kye bakoze ekitaali mu bulambulukufu. Ne wabaawo position owe okusalawo kw'ekibiina nga bo ekibiina kigambye abo bagibwemu obwesige nga ye position ya party. Omubaka oyo ne bamuwa olukalala olwo nga heading eraga bulungi nti yali yakugyamu bwesige. Yali mu luzungu. Oluzungu lwe tulowooza nti alutegeera bulungi ku level eyo. Bwe maama we yamala okusayininga waayita ennaku mbale n'agamba ajjeeyo omukono gwe. Ensonga ze yawa n'agamba nti yali awuddisiddwa LOP, Leader of Opposition, nti yamuwuddisa yamuyita mu lukiiko. Omubaka waffe oyo tali mu lukiiko olwo LOP lwayita. LOP olukiiko lwatera okutuuza luba lw'aba shadow ministers. Mwatalina kutuula. Yagimanya bulungi nti erite yali attendance list. Era bw'avaayo ate n'agamba nti bamuwuddisizza abaatulaze nti tali competent, tasaanidde kukiikirira Bukomansimbi abantu abategeevu nga ffe. Kaakati ffe Bukomansimbi abantu ffenna abatudde wano twafunye okwennyamira okuyitirivu olw'okutyoboola bakama baffe ng'agamba nti bamuwuddisa. Ate n'atakoma ku ekyo ne bongera okugenda mu maaso n'omuyambi we ate ssentebe wa district emu atali memba wa kunga. Ye nga ssentebe wa district tumuyita mu nkuŋŋaana zaffe za kunga abeera ex officio. Naye ate bwe yavuddeyo n'agamba nti ffe kunga y'e Bukomansimbi tuwadde nsalesale wa ssaawa 48 mbu nga tuziwa mukama waffe Leader of Opposition, kiba kitegeeza bavodde obukulembeze bw'ekibiina. Bw'aba ali mu parliament ku lwa kibiina
nga Loopu n'amuyita ne batandika okumuyisaamu amaaso n'okumuvoola bwe batyo abatawadde kitiibwa kibiina na bukulembeze bwa kibiina. Ffe bwe twatudde nga Kkunga Bukomansimbi nga tetwekutuddeemu, twasazeewo nti ffe omubaka oyo mu kibiina kyaffe, nze nga njogera oba oli awo temwantegedde bulungi, nze Eva Biri mu Katonda, ssentebe wa Kkunga Bukomansimbi District, ate nga nze era ssentebe akwanaganya emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform mu Bukomansimbi. Bw'obaawo opposition y'ekibiina kyonna, nteekwa okuba nga nze njogera kuba kati nze mbeera eddoboozi ly'e Bukomansimbi. Bwe mba soogedde nze nkulembera olukiiko nga kati bwe mululaba okuwa position y'ekibiina mu Bukomansimbi. Era na bwe kityo twasazeewo ng'olukiiko luno lukulembeddwa ssentebe nze ali wano Biri mu Katonda okususpendinga, twayimirizza omubaka Nannyondo Veronica, ffe ng'abakkunga, ffe ng'ekibiina twayimirizza enkola yonna eya Nannyondo, twamuwadde suspension. Era ffe olw'okuba twamuwadde, twamaze dda n'okuwandiikira Ssaabawandiisi Secretary General ow'ekibiina ku nsonga eno nti ffe tususpendinze omubaka Nannyondo ku lw'ekyo kye yakoze. Era ensonga ezinaddako ez'omubaka oyo ng'akyayagala okubeera mmemba w'ekibiina kino ajja zimala na kibiina kubanga be bayina okukwanaganya ebiddako ffe tubanga tu suspendinze omubaka. Ensonga ezo nga nzimaliriza nga bannanga abalala bano bennyina bagenda kugattako, olabe muwulirize kubanga kino si kyange muntu omu. Nsigadde Biri mu Katonda Eva, ssentebe wa National Unity Platform ate nga ye ssentebe wa Kkunga Bukomansimbi District. Bannaffe Bannayuganda ne Bannabukomansimbi bonna sokalende ku katininkwa toli bulungi singa niwaddemu kosi ka space nobango oli mu live. Nze ali wano olwaleero, nze Nabawanika Immaculate nga nze akulembera abakyala ba National Unity Platform ku nsonga ya Kkunga era n'emirimu egikwanaganyizibwa ku nsonga ya NUP mu Bukomansimbi. Twaswadde nnyo ffe ng'abakyala kubanga omukulembeze w'abakyala yandibadde kyakulabirako nnyo eri eggwanga ne Bannabukomansimbi okutwaliza awamu. Abakyala tuwa ekitiibwa abantu bonna ababa batusingako, era bwe tujja mu bukulembeze tulina okugobera ennono z'ekibiina, ennono y'ekibiina nti abantu abatusingako tulina obbawa ekitiibwa. Yandibadde taleebeesa Loopu kubanga mukulembeze mukulu mu ggwanga, si ku NUP yokka naye mukulembeze mu ggwanga. So yandibadde mu nsobizi ze yakola, yandibadde agenda ne yeenenya, era Loopu yamuyita mu ofiisi ye agezeeko okwennyonnyolako ne yeebalama ensonga zino okumala ebbanga. Loopu kwe kumusanga e Bukomansimbi tuli waka kati katwogere ku nsonga zino. Munnaffe yandibadde yeetunda naye yagenze mu maaso nakuvvoola n'akabinja ke akalimu Mwami Kamuli, ssentebe wa Kitanda Sub County. Kino tukivumira ne ssekuvumira ffe kwonna kubanga ffe Kamuli si mmemba wa Kkunga ex official nga ssentebe bwakirambise bulungi. Tukivumirira era tumuwaddeyo eri abakulembeze b'ekibiina aba NEC bamudisipuliininge nga obuyinza bwe bulagira. Neyanziza neyanzira. Amanya yenze Abdusalam Adinani Sembuya, ssentebe w'abavubuka b'NUP mu district y'e Bukomansimbi. Ndi wano okutegeeza Bannayuganda wamu ne Bannabukomansimbi mwenna nti omubaka omukyala ow'e Bukomansimbi Veronica Nannyondo
talina kyatubanja. Ekisooka twasooka ne tumulonda nga tumanyi nti yadde tasobola kuteesa mu palamenti naye asobola okubeerawo n'awanika omukono we kyetaagisiriza. Ku nsonga y'emmwanyi twamulinza awanike omukono teyaguwanise. Ku ssaawa ey'okusayininga yatulaga nti tasobola na kuvvuunula kiwandiiko n'akitegeera oba ali ku attendance list oba ali ku motion gy'asayininga. Ndi wano okutegeeza bannayuganda wamu ne bannabukomansimbi ti Veronica Nannyondo ffe ebyaffe tetuwa nnaku twamugobye mu National Unity Platform. Takyali member wa National Unity Platform. Mwenna abali wano n'abali eyabatulaba tewabaawo alowooza nti Veronica agenda kuparticipatinga mu nsonga za pate zonna. Ne Kamuli Joseph nga we yeeyise kyatali n'aga nti ye mutesitesi we NUP. N'abo bonna abeeyise kye batali nga beewa obukulembeze mu National Unity Platform nabo bagobeddwa. Ebbaluwa zimaze okuwandiikibwa tugenda kuziteekayo naye temubaako n'essuubi lyonna ery'okulowooza nti Nannyondo Veronica akyali memba we NUP oba agenda kuweebwa fulaaga ya National Unity Platform oba agenda kubeera kwabo abalowoozebwa okugiweebwa. Twamusiibudde twamutadde ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kakati omuwandiisi asooke gwe omwogezi osinga. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Kyagulanyi is our president. Era twamu akaluka ffe mwamuwa mwebale n'awangula wadde batukiikinga. Amanya nze Disani Sebunya Ssaabawandiisi wa Congo wa Bukomansimbi District nga bamugombolola ebigasa. N'olukiiko lwe mulaba wano olukiiko lwa district lwa Kunga luweddeyo. Kugombolola nga tulina Kibinge, Butenga Town Council, Butenga Rulo, Kitanda Sub County, Kakoloko Trading Center, Kigangazi Trading Center, Bukomansimbi Town Council, Bukango, bigasa mumaze, Kitanda, ne bigasa, ne Kakoloko Town Council. Bannanga olukiiko luweddeyo lwa Congo wa Bukomansimbi. Nsoko bategeeza ekigambo kino, NUP etunulwala tetegerera engera. Yajja obukulembeze bonna obwaliwo ng'ebitebijja kutambula bulungi. Neeronda abakulembeze abatalina buvunaanyizibwa. Nze neesimbayo bigasa n'empangulo bamanya sijja kutiirira pate. Omukulembeze nago bantu tasobola kwogera kibiina straight forward kati nga nze munjiyiteemu kuba simba sina nti abalonzi mbatutte bubi. Omubaka afu wa Bukomansimbi kye yatukoze n'olukiiko lwabwe lwayita olw'obukulembeze olwasuspending ebbanga ekibeera kyasalawo obukulembeze ne bugenda. Nalina Zulaika Nalukenge yali Jeswafu mumanyi. Byabayimirizibwa ne batekawo obukulembeze buno obuliwo. Olwa Kunga mbasaba Kunga era nebaza chairman wange atero baita abasobola okujja mujjamu ne mutajja olwembe lwa transport simanyi pata ya femba sambusoka mukiteeke mu sente sobola okweyamba pata ekyali mpya nebaza obuwagizi omuntu wadde NUP era omukulembeze waffe nkakasa oluddako manyi omusaya tujja kumutwala omubaka kye yatukoze kiswaliza ddala omuntu omuyivu nze saasoma kumwenkana naye enteesa y'enkyamu sirabyeko omuntu agenze ku muzikiti nga babayise ku ssomero lino mulaba namwe kye mumusinze mwandika afe twategedde muzikiti Bukomansimbi omuntu omuyivu ate bannange bannabukomansimbi nejjuso lwekyo okubagiza kubi omubaka twamutwala kubage kwesankolako maziga ga munnaffe twakubagiza twakola ensobi era mbatamundi guno tulonde omubaka ategerera anamanya ennaku yaffe n'okuteeseza eggwanga omubaka oyo bintu bingi badde mbiraba yalemerwa okuteeseza mu parliament e Kampala n'agenda ateeseza Arua etaliba mu kiga eggulu ekigambo ekyo mwakiraba tumususpendinze agende ekibiina kimukwasisa empisa oba kinaamuza naye nga ffe Bukomansimbi tubuladdeko akabonero tubuladdeko BX sina bigambo bingi eyo message yange people power our power people power NUP everywhere NUP Kyagulanyi wa president. People power, our power, people power NUP, everywhere everywhere. NUP Sasa nnyo okumala abasebo ne bannyabo amanya enze Simpulisio Kafeero omwogezi we NUP owa Bukomansimbi District ate era omwogezi wa Kunga owa Bukomansimbi District. Olunaku lwaleero tutudde wano nga tulina ennyiike ennene nnyo
ku mubaka waffe Honorable Veronica Nannyondo. Ekibiina kyaffe kikulu nnyo ate kirimu abantu abagezi. Bwe twamala akalulu akawedde, principal yayita abakulembeze bonna abaali bamaze okuwangula ne babatwala emukono. Ne bagezaako okubaako ebiteeso n'ebiragiro ebyali biteekeddwa okubeera nti bye balina okugoberera. Ne bavaayo nga babagambye baalijjinja. Ne bavaayo nga babagambye temutiiririranga abalonzi ate temutiiririranga ekibiina kyammwe. Era omuntu yenna aliyawukana ku kibiina tujja mulabisa. Nsooka okwebaza mukama wange Leader of Opposition Mukulu Joel Ssenyonyi okuvaayo najayogera amazima. Kubanga naffe eno omubaka twali twamulaba dda ng'atandise okutambula ng'embaata. Ekyamazima ekituufu nti omubaka oyo yayitirawo ku kisa kya Katonda kubanga twamuleeta kukuza abaana b'omugenzi Susan. Naye kakati ne bamaze okufuuka abasajja abakulu naye nga bannabukomansimbi. Tumanyi bulungi nti ab'ebukomansimbi tutera okulonda abantu abalimu ensa era abalimu omulamwa. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze b'NUP ab'ebukomansimbi district nga tukulembeddwamu maama Eva biri mu Katonda, twawandiisa ebbaluwa ab'oku kitebe bamaze dda ogifuna nga tugoba Honorable Veronica Nannyondo ne ttiimu ye na buli muntu yenna ali eyo obutaddamu kulowooza nti Veronica Nannyondo akyayina akakwate mu NUP okutuusa ekibiina tekinaddamu okumuyita bw'anaaba asobola okwetonda abanga bwe twazikwasiza. People power, Our power. Our power, People power. Mukama Katonda abankuumi. Omukyalo naye aba ono dde eno ono dde wano. I'm welcoming all the media houses here. I'm welcoming all the guests we have on display behind me and on the front. I'm speaking as an ordinary supporter for National Unity Platform, and my name is Lillian Lydia Babiria. I'm speaking as an ordinary supporter of National Unity Platform. I've been following the incumbent, Honorable Veronica Nannyondo, and it's very unfortunate whenever someone chooses to or opts for a senile route, they will always fall off the train. And when you fall off the train, the party has to move forward. So you fall off and don't follow the policies of the party, you will fall off the train. So to my Honorable Member of Parliament, Veronica Nannyondo, I would rather give you advice that you should have actually bowed down, talk to the elders in the party, understand their way, understand their position, understand the policies on which the party moves with. You did not really adhere to that. So for that reason, I'm in support of all the decisions that have been combined and put forward during this press conference. I remain as Lillian Lydia Babiria, an ordinary supporter for National Unity Platform. Thank you. Tuwa Luganda. Ebyoyogedde mu Luganda. Ngenda beeyanjulira ng'omuntu owa bulijjo era ng'omuwagizi wa National Unity Platform. Amannya ye Mulongo Babirye Lillian era nzaalwa ye Bukomansimbi Sserinnya Kawuko. Ku lwa mubaka munnange era akiikirira ekitundu kyaffe wano eky'Ebukomansimbi District, ndi mwennyamivu olw'engeri gye yakuttemu ensonga ya mukama waffe Lo omwami Honorable Ssenyonyi. Nze ndowooza ye ng'omubaka
yawuddisibwa n'atayanguwa kutereza mbeera nga tennamuyikako. Kati newooba gwe nga gwe loop nenkusanga ku sayiti yo sisobola kuleka nga seewozezzako kubanga waba wampaayiriza. N'olwekyo nze ku sayidi ya loop yali mutuufu nnyo. Kasita yamusanga ku sayiti nga yaba alemererwa okusisinkana n'abaako kyamugamba. Abamu kale mwakitwala bubi of which ekyo kiri gye muli okusala mwasalawo. Naye ate sayidi ya pate ekugamba bw'ogaananga okuwuliriza amateeka ne polisi pate zeetambulirako eno bajja kusabula. Era ekyo baakoze kasita yalema okwetonda n'okulaga amazima yabadde alina kukubibwa nnyondo ku mutwe era baagikubye. N'olwekyo bakunga wamu ne executive ya kunga mu Bukomansimbi mbawagira kuba nange ndi ordinary we ndi bampiseewo nange nenkola ebisobo era mmanyi nange bajja kunkuba ennyondo ku mutwe. Mwebale nnyo mwebale. Aji jangu wano. Aji bamulekaawo. Twala ebintu. N'omuzindaalo. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Amanya Lubyaidi Kisiki nabeera ku member of parliament wa Bukomansimbi ng'ekyali constituency emu. Ensonga enkulu eyogerwako olwaleero nsonga nneneko ate nzito naye ngiinamu ennaku. Ensonga enkulu eyogerwako olwaleero esukkana wano we tuli n'egenda waggulu. Leader of opposition yaani era gwe twogerako yaani. Leader of opposition alina ebitabo 3 oba amateeka 3. Alina rules of procedure, alina constitution, alina Parliamentary Elections Act. Leader of opposition ku Honorable Nanyondo Veronica munene nnyo. Kati nkomawo ku mpisa. Nanyondo Veronica nali omu ku baamuwagira ennyo ekisanja ekyaggwa. Bwe namala okubeera disgruntled mu NRM nempagira nnyo Nanyondo Veronica asobole okugoba Mama Kibeere. Naye ekigambo kibata discipline empisa kinene nnyo kifuga byonna. Bwe tuba twetaaga okubeera abantu balamu, obuntu bulamu bujja waka, obuntu bulamu butwale mu public, empisa zitwale mu public. Naggwe enviiri ku mutwe bwe nali ku ntimbagano nendaba ebipande nga birwanira Bukomansimbi nga biragira loop leader of opposition resigning. Naye wataba na comment kuva wa Honorable Veronica Nanyondo. Honorable Veronica Nanyondo abadde mukwano gwange mu buwagizi wadde nali sina crossinga oba sina defectinga, naye akimanyi. Naye nze sitambula na muntu wa mpisa mbi, mutya nnyo kubanga ayinza okunsiiga enziro oba obukyafu. Honorable Veronica yatukoze bubi. This is the reality. Kubanga ground ebadde ng'onvu
kusaidia National Unity Platform ebadde ngonvu. Ekituufu kiri nti efuuka nkalubu omukulembeze bw'ayonooneka. Obukulembeze gye navudde mu National Resistance Movement era gye sikyadda mpisa. Oba oyagala oba toyagala, NRM eri non-existent. Okujjako amagye n'emmundu naye teriiwo, that's the reality. Naye lwa mpisa, empisa nvundu. Obululu bwonna bwe tuyitamu nga tuperereza abalonzi, nga factor esinga obukulu discipline, mpisa. Nolwekyo bw'abanga Honorable Veronica Nanyondo ayisiza amaaso mu loop n'atuuka n'obunkonjera, ekiri deplorable, kisukka. Yandibadde yeetonda dda, sina kati jjo, sina kaakati, kiri leeti. Kwa amaze okukyafuwaza emmere tekyaliika. Nolwekyo Honorable Veronica kibeere kyakuyiga. Status yo nnene, oli member of parliament. Era mukamaawo ye Honorable Joel Ssenyonyi. Ye mukamaawo mu buli mbeera yonna. Tolina ngeri gy'oyinza kubeera ng'olwandagana ne mukamaawo. That's being in discipline of the highest order. Tosobola kubeera na mpisa mbi kwegamba otiisa n'okutiisa. Really? It's unworkable. Nze nye navudde empisa ziyitira obubi. Tolina kyoyogeraku, tolina kyolongoosa. Tolina kuyimirira kadano ga nti NRM oyo swala. It's too much. Migo kuba okubba okuli direct. Kutaliko na kwekweka. That's too much. Nepotism. Lwaki olita obusoosezi no gane ndi munyankole njagala munyankole. Ebyo Veronica tiyandibirese mu National Unity Platform. By the way, yantuyambye ffe abagijoyininze ne twegomba bo abagibaddemu. Neso sikwonoona. Bw'oba oyina enkola ya mobilization ng'olina engeri gy'osobola okumanya nti enkunga efaanana bw'eti, olina kubeera na mpisa. Tulina okutwala abantu baffe nti benkanankana mu bibiina bye tulimu. Nsaba okwebaza abakulu bano sinabamanya nnyo naye nja kubamanya in future. Nsaba olukiiko lwaggulu National Unity Platform nga bakama baffe be basigazza obuyinza bwabwe mu mbeera yaabwe yonna, ne bakama baffe aba Bukomansimbi district okusalawo ekyenkomeredde. Nsaba Mukama Katonda bankuumire era mukuliko omwaka. Bakadde bange nga tunaatera okumaliriza mu Bukomansimbi tuyina abakyala bayivu bangi era bagenda okuvuganya mu kifo ekyo bangi. Tabadde oli nti ye muyivu gwe tukola ki? Abakyala tubalina. Nsaba n'abalala baagala mujje tusunsulemu n'atukolere omulimu omulungi. Mukama Katonda bampeera omukisa.
English. Yeah, winding up. Yeah, as we are winding up, once again, I'm Eva Bidi Mukatonda, the chairperson Konga, and the chairperson as a National Unity Platform is concerned as a whole. In summary, we are winding up our submission as far as our suspension of Honorable Veronica Nanyondo is concerned. Honorable Nanyondo was supposed to be an exemplary person as a leader. Honorable Nanyondo knew very well the core values of the party, which core values she had to abide with, and she failed. What shows she didn't respect the leaders. If you don't respect your leaders, then you are not worth in our National Unity Platform. Initially, when she did what she had done, withdrawing and saying whatever she said, we had given it a deaf ear, and we had given her maybe a chance. We are waiting for her to say sorry, which she didn't do. As if that wasn't enough, she went ahead and did what she did to undermine our LOP, the leader of opposition, who is taking her. And basing on that, charity begins at home. We have Bukoma Nsimbi. And if somebody hears something of that kind, may think that is Bukoma Nsimbi. And it is on that ground that we, the leaders of mobilization, Bukoma Nsimbi, and as National Unity Platform as a whole, we have indefinitely suspended Honorable Veronica Nanyondo. Note that we have indefinitely suspended Honorable Veronica Nanyondo as our member. She's no longer representing us. What do we want the party to do? I think the party has the responsibility to discipline, because if we have suspended, we have now deferred her to the bosses, to the party, to the secretariat. And the secretariat has the responsibility now to discipline our Honorable Veronica Nanyondo. And basing on what you have heard, I may say we have honorably seen off our honorable member of parliament, Bukoma Nsimbi district. I remain yours, Bidi Mukatonda, Ivanora, chairperson mobilization, Bukoma Nsimbi district, and the overseer of the National Unity Platform activities as a whole. Thank you. okusinga ssentebe yavuddeyo nayo essira tulitadde ku mubaka oyo tumumanyi nti akolera mubaka era emirundi egisinga tumulaba ng'alinga ye mwogezi we, ye personal secretary we, ye mwogezi we, ye personal. Ate okubeera omwogezi wa Honorable Nanyondo, ate yagenda neyefuula omwogezi w'ekibiina. Nga bwe muwulidde bwe tugambye nti ffe ng'abakunga tetumanyi mukulu
oba Mr. Kamuli Joseph ng'omukulembeze wa Kunga era si mukulembeze naye olw'okuba mukulembeze w'eggombolola omulondi abeera ex officio era ne mu nkuŋŋaana zaffe tumuyita naye era naye tumwogeddeko ye olw'okubanga waliwo bano ab'amateeka bamanyi okukola vicarious liability olaba weewasinga okunyiga weewasivudde ekinyusi kino kiva wa Honorable Nannyondo ekinyusi kino ekya Mukulu Kamuli okiraba nti kirimu akisindika ab'amateeka batera okukiraba ekyo kye ŋŋambye vicarious liability nti singa tukwata Honorable Nannyondo ne tugamba ffe tumususpendinze oli mwana waani wa Nannyondo kakati era mu ngeri y'emu ne Mr. Kamuli Joseph tumuwadde olulabula olusemba alekere awo okweyita omwogezi wa National Unity Platform ebukomansimbi alekere awo okweyita omutesitesi w'ekibiina ebukomansimbi ffe bwe twajja nga bamaze otutongoza nga Kunga baatuwa obuyinza ne babutwongerako nti tewakyali muntu mulala yenna akola mirimu gya kibiina the National Unity Platform tewali muntu mulala yenna ayogera ku lwa kibiina kya National Unity Platform okujjako Kunga era bwe twamalawo ne batwongera nga bayita mu nze ssentebe nti muvunaanyizibwa ku mirimu gyonna National Unity Platform mu district mwe muli kati ffe tuli beebukomansimbi naye mwami Kamuli ng'awagirwa Honorable Veronica Nannyondo agenze nga mu maaso ne yeeyita omwogezi w'ekibiina ne yeeyita omutesitesi w'ekibiina mu bukyamu era naye tumuwadde nsalesale nti tetokyayagala addemu bw'anaaba azzeemu naye tuyinza okukola ekikolwa kye kimu nga kye tukoze nti tetukyakkiriziganya na Honorable Nannyondo Veronica. Okay, thank you guys for following us. Nze atusingize kyona kulwa Bukomansimbi bana Bukomansimbi holiday bawadde suspension omubaka waabwe era ne bamusindika mu kakiiko aka disciplinary committee ak'ekibiina kya NUP basaba NUP ng'obukulembeze bumuyite tutwala okulabulira chairman wa district Mr. Fred Nyenje Kayira aleme kutambuza bigere ayimiriramu tulabe waayimiridde balina ekintu kye batambuza ategerekeke tulina ekintu kye batambuza kya Honorable Mpuuga mukiwulira wane Bukomansimbi bikola Honorable Nannyondo Kamuli ne chairman wa district tusaba aveyo ayogere wawayimirire stand ye weeri bayagenze musoma DPR yenso bakyali mu NUP nsaba mu muntu useko amawulire ago mwena abantu babemba NUP abali wano twabererawo kuye ne tumutuusa mu kifo waali abantu bafe tulina ekizibu tubasitula ate amadala ne mugakuba ne weera bina teyalo lya data agodde waggulu linye chairman mumutegeeze nze mukuberera essimu n'agaana ogiko nkoza ne programu nyingi batukola oluguudo oluva ebutalago genda kawuko ne mwita ne twala ennaku nnya nanimba n'entambula n'embeerawo era essimu yange wenjikuba takwata simanyi kiki naye nze bannange emu yiteemu ne Kamuli tumuwoninga aveeyo nekyeyita akiveemu ne Kamuli mulaba nti alina ekifo ky'abasaba ebintu si byakwegwanyiza laga obusobozi sikirowooza nti n'ekitanda akoze bulungi Kamuli abaddewo nga mumulaba abadde mu kibiina gye twaliri mu DP bangi tiyawangula naye amala kufuna maanyi gakiga NUP naye tumuwoninze yeetereeze basaba ye message yange Nze se kwita manye kamwe iwo ntinga ku bukulembeze bwa district awo Bukomansimbi biki ebitunuulirwa okugoba omuntu mu kibiina biki bye musinziirako okugamba nti okola kino kino oba tokyali mmemba ekisookera ddala buteeyisa bulungi kyakubiri discipline kyakuba tukuyita mu lukiiko n'otajja Kunga ono bannange erudde nga mugiwulira naye ng'ekubwa abalowooza nti be bakulembeze baffe bakama baffe ate manya bw'oyingira ebyobufuzi manya balina okuvuganya alikagamba nti gwe wekka gwe ekyo kisanyi kiragata bwe tukuyita mu lukiiko n'otajja tuba tugobye naguno omulanga nkubira bammemba bamwe n'abali wano kakasa ng'olina kaadi ye NUP enjiga ezinale zinaddako bona batoyina kaadi yaffe tujja kusibira buwe tobeera mmemba
ekintu kyagalo ino kisaamu nawe osobola kifunamu musalama ke bula mafunde kadi ya NUP ya nusu 10 olu atayina kadi kitega toli member bannange yatukiriziganye betugenda mu dini y'ekisiraamu atatodde saatu tabera muki betugenda eri mukerize ko batabadiza tabera muki kama katonda bampera omuki ono abadde akyambuuza naye akantu kano I clarified on this. We have indefinitely suspended Honorable Veronica Nanyondo, and all the issues have been now deferred to the headquarters, and it would be upon the headquarters to take a disciplinary action against her. Then they will communicate to us. Okay, so muzikiriza enkoma wano ebyo ebigambo by'abakulu b'Ebukomansimbi bawadde ensalesale basuspendinze oba bamuyimirizaamu okuba nti abakiikirira mu kibiina. Bagamba nti baagala obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bugende mu maaso bodiscreeninge omubaka waabwe olw'ebigambo bye yamukola n'okuwaayiriza leave of opposition n'obutayimira ku mabudde. So bagamba nti bawandiikira secretary general w'ekibiina kya NUP David Nelson Mboya okuvaayo n'olukiiko lwa discipline batuule wansi basobole okuba nga bakangavula omubaka waabwe. Nze Singweze Jonan, Katonda bankomere. People power. People power. NUP everywhere. NUP. Chaplain is our president. Ebimu ku bigambo byogedde okusinziira ku sekretary general w'ekitundu kino ekya NUP aga nti omubaka ono n'abamu ku abo basentebe ba disitulikiti babiri bayogeddeko nti bagenda mu maaso n'okupepeya n'ekisinde ekyawamu ku baali abakulembeze b'NUP. So nabo bano babasabye bafune we bagwa boogere ekituufu we bagwa. Onzikiriza enkomewo no. May God bless you and have a nice time.